Wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati w'abakulira ekibiina ekifuga abayimbi ne bannakatemba wamu n'abantu abatunda firimu mu kizimbe kya Zai Plaza. Kino kidirira ekikwekweto ekikoleddwa abakulembeze b'ekitongole ekya Uganda Performing Rights Society mu kaweefube w'okulwanyisa abo abajingirira ebintu by'abalala saako n'ababikozesa awatali kufuna lukusa. Eno entandikwa y'okukola operation ezigenda okumalawo obumenyi bw'amateeka mu copyright. Ekintu kino tuludde nga tukirwanirira lwakubanga abayimbi baffe tebadde tebakyafuna ku ssente wadde akatono bwe kati. Ate nga industry eno ebadde eteekwa okuyamba ennyo mu kuteekawo emirimu naddala ku lw'abavubuka. Abayimbi bangi be tulina naye kati tekyali agula nnyimba zaabwe. Etteeka erikwatagana n'ebiyiiye likungira abantu obutamala gakozesa ebintu ebiba biyiyiziddwa ng'obutambi bw'ennyimba ne firimu nga tebikkiriziddwa. Mu kwewozaako abasuubuzi bagambye nti ennyimba ne firimu ze batunda obuyinza babujja mu bazannyi bennyini. Ennyimba abayimbi bennyini beesitula gye bavudde ne baleeta oluyimba. Kwata oluyimba lwange luno luntere ku collection yo era collection gye tuyina wano eno abayimbi bonna abasinga be batukwasa ennyimba zaabwe. Wabula abakulira ekitongole kya Uganda Performing Rights Society bawezenga bweri entandikwa nga bagenda kuddayo bategeke buto bafunze ababazanyira mu mulimu gwabwe. Suhail Mugabi, NTV Akawungezi.